Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Kati nze omwana oyo okuva enatandika omulaba avuma. Ate nno tavumye aliyeni yekka. Oyo omwana oyo mwala wa baba. Namulabako ng'ayisa mu aliyeni n'engaki kyate buzibu ki obubaddewo. Kati ate ngenda okulaba ng'ayisiza mu Bobby nga bano bonna abagatta mbadde mmanyi ayiza okuba ayinako ki ayina sayidi. Nali ndi awo waliwo omuntu owokusatu gwe sitajjukira bulungi ate alina omuntu omulala gwe yakola ki gwe yeetwala naye kitegeera kyokka ate bw'amala bw'aba yeetaaga odiyensi yeeno ate n'avuma eri kati ali wakati awo kitegeeza ki nti bino byokola eri ababiraba eri abantu abaagala okulaba okubeera ku TV nga kwoli ne beebuuza tukoze tutya kati bwe bakiraba nti ovuma buvumi nakuwemula bagamba ekyangulu najja kuvuma akuwemule era nkukakasa omwana oyo singa abadde Uganda eriyo TV endala yandigambye Anyway, kamsewa kalanka bakama baffe then tugende maaso. Nyongera bagamba nti ngenaku z'omwezi 4 February Sunday. Waliyo jinja trip mu double decker paka kuwulira bubi eno negenda kubeerawo jinja waliyo water slide, swimming, disco vibes, nature walk, zip lining ne subaru drifting. Banaye mugende kumutwala etaano jokka tugende February tulube nga ate tweyagala nga bano nga woba oyagala okubookinga ng'olina ekyetaano kyawo kuba ku 0758 996 131 oba 0703 684179 okole booking naye nga wonaaba obookinze ekyetaano kyo nga omaze okisasula ojja kuba okeerako ku ssaawa emu awo ku Orax petrol station Lugogo Forest Mall nga 4 February Sunday. Nyongera bagamba tino tubeera wano ku S Media nga tubeera mu social media muliro buli lunaku lwa Monday ne Tuesday tubeera n'abakugu nga tunyonyola mu nsonga ezibadde week eri naye ngera tukyagendera ddala maaso ate namba kusubscribe please subscribe to this channel like nga comment nga tera o sharing bano nno nga bali wano balina social media platforms zaabwe osobola nga oyagala okwongera obbategeera obulungi ng'ogendako wakasi Adam ku TikTok ne Facebook oba Facebook ne Matilda Mati naye ng'ogendayo ng'onoonya Matilda gyali abeerayo eyo naye kasudie ku mugagga wange aba Media basangibwa ku Energy Center P433 bano nga batunda equipments ez'aba DJ bonna bano ba DJ Brown Skin osobola ogenda ali n'ogula mixer osobola ogula microphones ebintu byonna byewetaaga okukolera mu okozesa sound Media ku Energy Center nga be bamanager b'omuyimbi Bashirat bonna babikuguza ekirala kye balina nti bw'oba oyagala otandika business y'ebivuga bino ebya sound ng'oyagala ogitandika naye nga wandyetaaze consultants omuntu okubuulira bw'etambula abe ng'asobola okuyitiramu era still aba bakikola ki bakikola so osobola ogenda ku Energy Center P4 room 33 n'obawagirako ne baba nga basobola okuba nga babeerawo buli gye bakoma okuba nga babeerawo nange mbeerawo so tuwagire Media era n'omuyimbi wabo Bashirat mugende mu subscribing ku channel ye mubenga muteeka mumuwa ku views ne likes ne comments ez'enjawulo ekintu kibenga kitambula n'ennyimba bazi downloading yes akasoma tudagera fango lawyer tukyagenda maaso weekend enyini mbaddemu olutalo era nga nkuganya tino kati anti omanyi kati alien skin ye wa kikonde tumanyidde wano ku social media omanyi bulungi nnyo ayina amajege ate toga ku social media muliro tutegeeza social media muliro ebadde ku social media so ennaku ezo waliwo omukyala akola ku Baba TV agenda agwa mumbi agenda agira ebintu bye emega kawe yavuma alien skin bwe yagende alien skin ne bamujjayo bamugobamu bamubogolera n'addukayo sijjukira neze n'aba muntu nga bamufubutula ng'ate agenze gye yavuma bava ku muntu ogenda n'ovuma omuntu ate n'ogendayo so ng'agendayo mmanya nga ajja wano ng'avuma abantu alina omuntu gwe yavumya tasaaga ng'amuwa dakika emu bbiri abadde ng'avuma abantu naye nga TV tefaayo oba oliawo bagamba content naye leero baba bamuvumye nnyo TV n'abaweereza ku kantu ako mwakalabi nza leero bamuvumye nnyo ne basukkawo abaana bavuma bagambye bayata maama we abaana bano now why do you do those things abaana abo babikoze kati ate TV nevaayo negamba bannange temuddamu kuvuma presenter waffe tugenda basi ababikola ebyo tujja basi batugenda bagulako emisango naye nga aludde ebbanga nga abayisaamu abantu eggaali naffe wantuyisaamu abantu eggaali but how tetubayisa maaso kati ye ate olumu asuka kati kye neebuuza
ekibuzo kyange bwe kigenda okugira TV ekyo kintu kye yakoze kyabadde professional oba them tusokerewo akasirye TV genze maaso n'okukola statement eyo gya postinze kyabadde kiri necessary okolebwa. Ekisooka nze ensonga lwaki sivuma abantu siwemula abantu sigezaako kulengeza olwansonga nzikiriza nti eno ensi eriko nnyiniyo engeri gye yagiseetingamu energy gy'owaayo gyekuddiza kyovula abaganda balina enjogera egamba nti kyosiga kyokungula. Teri mulimi asobola kusimba nsigo za ssere n'asuubira bijanjaalo. We tutandikira awo nti buli kyosiga buli kyowaayo ojja kukola ki ojja kukifuna okitegeera. Waliwo neggaye yawandiika akatabo Gary America bakayita jab left hook give then ask. Kitegeeza nti waayo then omala osabe naye okusinziira ku kyobadde owaayo kye bajja okuwa yensonga lwaki abamu ku ffe tusharinga information yonna ku bwereere kubanga twagala tuweeyo ekyo then naffe tuliceivinga in the end vize nga ababituwa ku bwereere olw'ensigo gye tukola ki gye tusiga era okusiga tetukutandise leero tuzenga tusiga amakungula ne gakola ki ne gatuuka kati kyosiga kyokungula. Bw'ojja mu industry ng'ozzenga omuntu ali radical vumo wemulo konjera okola ki n'abagenda okuddira n'oba okuddiza bye bagenda okukola ki okuddiza n'abali kusikira ng'ovuddewo awo abaagala okuba nga ggwe bakimanya nti okuba nga ggwe oteekeddwa kukola ki kuvuma na kuwemula okitegeera era abo bonna ababa bakuwemula olina kitwala nti they are inspired by you kubanga gwe wawemula yowe out to TV wavuma yowe out to TV walengeza yowe out to TV kati nabali we babaagala kujja ku TV balina okuvuma okuwemula n'okulengeza kati kyobakoledde kyekyo page ya TV epostinze omwana ono simanyi oba ne story bagimukozeeko kitegeeza mwongedde omukakasa nti bw'onoovuma ennyo n'owemula ojja kujja ku TV. Congratulations mwebale omwana mumukakasizza nti bw'onoovuma n'owemula ojja kujja ku TV. Legal warning tebagikolera ku social media okwata bukwasi waliwo epapula ze bayita invitation to sue singa omuntu oba osobola omutuukira n'ogikola ki n'ogimuwa okitegeera bw'obanga tosobola gimutuukirira nga wandiyagadde okurespondinga gyali funa muwemuzi munne omumuwendulire beewemule beemaliririze eyo okitegeera naye tosobola kukwata n'ogamba misango mingi Abitex yawaabirako alien skin nera amuwaabira ku TikTok omusango ne gukoma ki ku TikTok MC Kat sinawaabira alien era naye yabireeta ku TikTok mulembe omusango ne kwaki ku TikTok omuntu ali serious nga ayagala okuwaabira TikTok eyinza n'obutamanya nti bakuwaabidde akeera bukeezi ku matya n'atwala omusango gwe mu kooti ne bakuwaleeta eya intention to sue bw'ogaana okuwuliriza ne bava kuleeta ne bakuweereza nti bakusuuwinze olina olabikako wano bwe kibanga kisukka kulabikako okwemirembe nga kaamaanyi ne bajja ne bakusitula wonna woli ne bakola ki ne bakuleeta. Sometimes the biggest button gy'oyinza okunyiga omuntu is to ignore naddala ng'okimanyi nti naawe okola ki oli muvumi kati bw'onaaba ng'ovuma ng'owemula response gy'ogenda ofuna that is the time energy gy'oba okoze ki gy'oba ofunye wabula okuvuma n'okuwemula tekitegeeza nti naawe owemulwe oba ovume kubanga gwe amateeka oyinza obba ng'ogamanyi naye the best way to approach that teba yakwata mwana ono mwongera platform y'amaanyi kati n'abalala abagenda kuvuma bakuwemule nga baagala ekyo ky'okoledde ono eri abantu abatuvuma ne batuwemula nga baagala tubaddemu nga buli gy'okoma muddamu kimwongera amaanyi ne relevance kati bw'otamuddamu ng'agenda avuma esi bw'amuddamu n'amuwa kyayagala ng'asigala awo n'omuvumi omulala kijja mwanguyira ogenda ewa ajaga anyiiga mangu tumuvuma akole ki kati bakutegedde nti onyiiga mangu bajjanga kujja bakuvume platform ogikole ki ogibawe okitegeera wabula nze kigenda kuba kyangu kyengenda okumaliriza nakyo ku nsonga eyo kyosiga kyokungula buli kyokola banno making sure nti ojja kinyumirwa nga bakikola kubanga wadde omuntu onoomusiba wadde onoomukuba wadde onookola ki aba akikoze kitegeeza ki the energy you have given out is the energy you are attracting singa onaabanga toli muvumi toli muwemuzi we banaakuvuma n'okuwemula ensi ejja kudduukirira era ojja bbaamu n'abagamba anedda temuvuma naye ole sitakola ki tavuma naye banaakimanya nti naawe oli muvumi ate oli muwemuzi bajja kuba batya nti n'alina okuwolereza leero ati agamba
singa muwolereza leero enkya bw'anampe mulaba jagamba luli gwamuwolereza muleke okitegeera so you reap what you sow kyosiga kyokungula bannaye abaagala ebintu by'okuvuma n'okuwemula bikendeere mulekeraawo okuvuma n'okuwemula tutandikire entandiko ebeere ku mmwe okitegeera kati nze omwana oyo okuva enatandika omulaba avuma ate nno tavumye aliyeni yekka oyo omwana oyo muwala wa baba namulabako ng'ayisa mu aliyeni neŋŋaaki ti ate buzibu ki obubaddewo kati ate ngenda okulaba ng'ayisiza mu bobi nga bano bonna abagatta mbadde mmanyi ayiza okuba ayinako ki ayina sayidi nali ndi awo waliwo omuntu owokusatu gwe sitajjukira bulungi ate alina omuntu omulala gwe yakola ki gwe yeetwala naye kitegeera kyokka ate bw'amala bw'aba yeetaaga odiyensi yeeno ate n'avuma eri kati ali wakati awo kitegeeza ki nti bino byokola eri ababiraba eri abantu abaagala okulaba okubeera ku TV nga kwoli ne beebuuza tukoze tutya kati bwe bakiraba nti ovuma buvumi nakuwemula bagamba ekyangulu najja kuvuma akuwemule era nkukakasa omwana oyo singa abadde Uganda eriyo TV endala yandigambye afunye attention iyo neemuwa TV za Uganda byezaagala byonoonese so tusiige bye twagala okukungula naddala nga tuweebweddwa omukisa okuba n'eddoboozi eryogerera waggulu olina social media numbers nnene oyina society moring ekukkiririzaamu oyina TV oba radio platform kyonna kyokola abantu bali product yabye balya bye bawuliriza ne bye balaba gekyo kyobalaga kyennyini they are going to be inspired by you si kirungi ne unfortunately the result ze tuba tuteekeddwa ofuna Matilda oyogera ki ku nsonga eyo ensonga eyo genda gyogera sigenda kwawukana nnyo na Kasiri nenze ngenda kugamba nti olaba walaze nti no omuwala yavuma ate yewe bamuvumye ne bawaabira ne balaga nti bawaddewo bataddewo embeera y'okuyeitinga keesi awo niza kugamba nti teweetawo amazina ga nkima nga toyagala mukira kukola ki kukoonako bw'ogamba mbuno ogenda kujja mubawe muzoowemule oyagala kujja mbavumi ovume okitegeera do not expect to be treated otherwise okitegeera tosuubira kubanga gwe bagenda naye naawe ndeka amakasi omulese tosuubira kubanga ebintu ebya kale tosuubira nti ogenda bagenda kuyisa mu ngeri ey'enjawulo nti gojje n'ebivumo ebiyitirivu ennyo n'okuvoola n'okumanyiira n'okuyisamu abantu amaaso fe abali eno tukubira engalo oluusi ovumya omuntu w'abantu gwe baagala bagambe munaye mukama waffe toyanziza nnyo tubadde tetukimanyi nti n'ekyakiri kitegeera so bw'oba ng'ozze n'oyisa mu muntu wa munno amaaso they are obviously bagenda gakuyisaamu nina vidiyo gye nalaba ku TikTok ey'omuvubuka eyagenda najja n'agamba mbu yali about Bobi Wine we yagenda n'avuma the Speaker of Parliament n'amuyita maama lususu omwana mama yamugamba nawulira maama lususu nze vidiyo gye nalaba n'amuyita maama lususu oba yali ategeeza ono yennyini atunda ebizigo simanyi yali agamba oyo Speaker kaakati omwana n'ajja n'agamba Bobi Wine musajja tutwagala kutegeeza nti mukyalawo Babi gwe twayigirangako okukola ebintu by'abantu abakulu wamuwangayo 10 nakuyigiza style zonna twazigira kwani kuye ne bamulumba n'agamba gye yeetonde naye mukudda n'agamba sigenda kwetonda ku muntu ayisa mu bantu abalala ki amaaso wuliriza nga yalaga Bobi Wine yasobye okubanga yavoola omukyalo oyo ow'ekitiibwa wuliriza ng'amugamba nti ye ku ye ali alaba avumaani Bobi okitegeera n'amugamba ono omukyala gw'ovuma naye ayina abantu be ayina omwami we ayina abaana be ayina abantu abamukkiririzaamu so okitegeera so same thing with you if you don't want bad things to happen to you and the people that you love and treasure do not go for other people that they love and treasure as well okitegeera so meaning oli n'agamba bw'oneewa ekitiibwa n'okiwa n'abalala naffe tugenda kukola ki kukikuwa okitegeera ye ng'aliko just I was bringing this as an example okitegeera kati nkugamba nti n'oyo omukyala bw'aba tayagala bamuvume TV emukolera bwe batayagala bayise mu bakozi baayo maaso na bavoola
eyina okuteekawo amateeka agakola ku TV yaabwe nti kweno TV tebavumirako anti abayo kubanga bo bagenda ne bakola bino ebintu nga maybe balowooza bye bibayisaawo. It is very unfortunate that here in Uganda, more especially on the streaming medias, kya mukisa mubi okulaba nti ku media zino nga ma TV oba radio stations, they take confidence oba obuvumu bw'omuntu okubeera mu kuvuma nti omuntu okutegeera nti oli confident era oli very bold olina kuva eri n'ovuma n'owemula. That is not it. Abantu bangi nyo bali confident nga tamaze kuvuma nga ze nawa point ye ate nga tagenda jiddamu straight to the point, and they are not even going to say I'm sorry mbadde sitegedde, I beg your pardon. Agenda kujagambe this is not right, this is not it, I am done. Bamugambe gundi byoyogero bitegedde bulungi byebyo nti byebyo naye nga tavumye muntu n'omu kati gwakyogeddeko olusi w'omukozeko point. That is the kati fe Feba Matilda ne bakasire challenge gye tufuna into people take our eloquence for but batulanga abavuma. We are just eloquent people. We call a spade a spade. Okitegeera kati omuntu abamu babaloza to be eloquent you have to come and abuse people. Olina okujja n'owemula n'oyisamu n'eggaali n'oyisa nze nabagambe banampisaamu eggaali ngenda bayisaamu ebyuma sigala bayisaamu gaali nze ngenda kujja n'ebyuma mbibayiseemu simanya okitegeera nti bw'oba olowooza nti no you're going to do bad and then you expect good in return, you are lying to yourself. Olimba ate era olimbira ddala era tugenda kugamba amazima paka okuwulira bubi okitegeera like balina okukitegeera nti togenda ku buildinga confidence yo mu kuvuma abantu nabbawemula nabbayisa mu maaso. Build your confidence ku bintu ebituufu. Say your points. Bwobanga alien skin ayina ekintu kyakoze, let us say ayina ekintu kyakoze kyotayagadde oba maybe gwe kyolaba nti si kituufu osobola okujja n'owa point abantu tebagiwulirizanga tolina muntu gwokoze ki gwovumye. Bw'oba Bobi Wine ayina ekintu kyakoze ekitali kituufu gwe mu maaso go mu kulaba engeri y'okulabamu ebintu byo, you can come and say it out nga tovumye to attackinze toina naye kennyini abasobola okukusanga okitegeera nagamba munange Matilda wanjogerako point eno kubanga sometimes we give critics abantu ne bayigiramu okitegeera omuntu na criticizing naye nooyiga. A person that doesn't want to be criticized doesn't want to learn okitegeera because they criticize you on a point that is maybe where you're not good enough. Kati oba ino building anobera good enough in that area. Kati abantu mulekerawo okuvola teri muntu gwe basobola kusiba musango lwa kwogera nsonga ye oba opinion ye ne bagenda kukusiba bagenda kutusaako obuzibu mu kwogera opinion ng'ovumiramu abantu. That is not right. Kati omukyalo oyo TV tegenda kutiisatiisa baakuwemudde. Balina okumanya nti oba baakuwemudde ogenda kuba ofuuna bivumo in return. Okitegeera bwe baba tebaagala ovumwe olina okujja n'okola apology kubanga bano bantu b'ovuma Bobi Wine ne ba Alien Skin they have a following. Wanyiziza tebalina bye bamutiisizatiisiza yaba provokinga okitegeera yaba provokinga najja n'abavuma omanyi bano balina amagye gaabwe agateetaaga kusasulirwa yadde ekyo ekikumi ng'agenda kuva avumyani ayogedde kwani abamu they don't even want to listen to the statement but for as long as they hear a name that they like Alien Skin Bobi Wine tagenda kukuwa na budde kuwuliriza yabadde ayogera ku biki yavudde ku kyo byogera agenda kutandikira mu ggaali ye agikuyiseemu awo oba kitegeera. So TV yo nga yonza amagezi gengenda okugiwa wemba temwagala bakozi bamwe bayisa mu maaso, let them do the right thing. If they were not trained, take them for training. Okitegeera mubalage your work ethics baziyige bazitegeere. TV yamwe weba y'abavumi ekyo nakyo mukiteekewaawo tumanyi nti eyo TV y'abavumi ayagala okuvuma ng'oli eyo gw'oli muwemuzi ovoola. If you're looking for a job send your CV to that station. Kati zinene zitavuma nazo tuzimanye kubanga olaba mu bazungu babeera ne channels nga zo zimanyikiddwa z'abantu b'ebyo ngera oba olina gw'oyagala ovuma okubira Matilda nga ba artist bakimanyi bw'oba oyagala kuyisa muntu gaali
you contact this person. You remember Wendy Williams? Ye yalinga tavuma. Ne she was very eloquent, nga she straight to the point. Nga yajja na lumba omuntu na mukola kama ulire abalala ge batyokola okitegeera nti oba Kasirye bamwogerako ekibozi ky'okubeera sexual harasser bali TV endala zamuti nti olwokuba bamanyi waamanyi nga ajja kujja n'akyogereko n'abadde ntambula n'empulira nga bagamba nti no Kasirye ya harassing omuntu okitegeera abalabe batidde kati you could find like she used to get gigs to give certain news on certain people. Okay. So let's be very careful with the things that we bring out to the public. Fangoni. Anyway, tuba tugenze maaso nkyali maaso tumaliriza tuya ku nkyali ne owekitiibwa Kasirye Adam nga mutunuulizi wa nsonga ne Matilda azekenneenya bulungi nnyo era tubeera ne Kasirye tubabangu munnyo twogera kituufu era bwali tugamba nti bifunga tulekeraawo nina ebikeyo tulina ekyaguddewo naye ndi awo mukwano gwange but investing tumiddeko nampeereza nagamba ekivulu kya David Lutalo kiwi nenga halo omuntu gwe tubale tumanyi nti beze naye ngenda gende wa David Lutalo naye kubanga nze David Lutalo abadde ajja ebivule olaba bashiba benagendayo nesiraba kati David Lutalo bafaani baayina sijja kulabirako ddala naye senga ateekanga ku Serena njagenda kivude bakisalamu kyokka ekikwawunyisa bakisalamu nga kya nnaku bbiri nga bulayi nnaku bbiri so ebivulu kya UB40 nga nakyo bakisazaamu ate nga kituuse ku kaseera ako then nekya David Lutalo bakisazaamu ekyasinza okuneewunyisa ku press release gye nalaba nti ekivulu kya David Lutalo bakisazaamu ate nekiba nga kigenda kubeerayo mu November nga ezanya tubivudde nako oba 14 ekimu ku ebyo ebibiri 14 sounds like what's going on awe nsinza nengamba Kasirye ebintu bino ebyokujjanga ebivulu kati kubanga kyakubiri nga biba bituuse abantu kubanga nze nayinguza akagoyi kange nga maze n'okugamba papa nti omanyi dadi olunaku tugenda ffenna kubanga David Lutalo ayimbira ffe nenga dadi tugenda kukola ki tugenda ffenna producer Brian nga kutunulira n'erisi erigaya na chadi kyayogerako Brian toswaza wano bad agamba akutudde n'erisi no wange oba mpulira muntu mulala tulaba ebivulu bino nga biba bimaze okutuuka abantu oluusi simanyi abantu bagula nezi alebad tickets simanyi bano abantu baba bagenda basasula oba tukitwale nti baloosi ye ono abadde ategese nga atuuse nokoolunaku losses baba bagenda zirecoveringa ye obuzibu obwo tugenda bucontrollinga tutya okubanga ebivulu tuba tetubisazaamu nga abantu babyesunza abantu babisasulidde losses nyingi nnyo teri solution gye tusobola kufunira kusazanga mu bivulu okitegeera bwe kiba kize okitegeera so tosobola kugamba nti waliwo ekyali kisobola okukolebwa obutasazaamu kivulu kya UB40 kale ali kampu beeru ankati ekyo kisobola kugamba nti waliwo ekyali ekisobola okukolebwa ku kivulu kya Lutalo wabawo uncertainties eziba zibaddewo ate nga zigenda sigala zibaawo okitegeera naye era still tusobola okukola ekisinga ku ekyo oba tusobola okuba ne options nga zisingako ku ze tulina kati nti singa oba obadde otegekedde ku Serena ne bagaana neetuuka ekiseera ng'ebula ennaku ntini ne bitatambula bulungi that is the alternative place esobola okuwa abantu experience eya Serena abamanyi brackets and wine waliwo olunaku lumu lwe baali balina ogitegekera ku cricket oval bagenda okutuuka ku cricket oval ng'embeera eri mu cricket tegenda kubasobozesa kutegekera awo baranga venue endala ndowooza ng'ebula olunaku lumu oba bbiri abantu ne bagenda ku venue eyo endala kubanga baali sure nti they can provide the same experience ku venue eyo endala kati gwe weebuuze bwe muva ku Serena what is the alternative place that can give the same experience gye wanditegekedde ku Serena
era nga kiri mu kifo abantu abajja ku Serena era nabo gye basobola okujja kiri mu mbeera abantu abandize ku Serena esobola basobozesa okujja ku kifo ekyo okitegeera otegese ekivule Kololo kituuse embeera egaanye mu butuufu kifo kye ekirala ekyefaanaanyiriza Kololo ky'osobola okutegekeramu experience yemu kubanga fault weba ya kifo nti Serena yeeyina obuzibu kitegeeza esobola okuddiza ssente zo ze babuukingisa ne bw'emala zikuddisa ozitwala oba osobola n'obbuukinga ewala osobola n'ogamba omulala mpa ssente zange ziri ku Serena era n'obagamba mulina okumpa ssente zange nziwaani nziwoono naye weewalala tetuyina alternatives ye problem esookerwako okitegeera kitegeeza ki moving forward we have to create alternatives. Yes. Omaze okukitegeera Kololo is risky, Serena is risky, cricket over egenze. What is the alternative? Buli ali mu creative business kimukwatako. Nawulidde agamba ba promoter. Omuyimbi business ye y'ekivulu kikwatako, promoter kikwatako. Nammwe abalala abali mu bino aba media abaki kibakwatako. Kubanga ebiseera ebisinga ebivulu bino tujjayo content mungi nga ffe abali mu media kitegeeza mainstream media oba digital platforms ezirinamu kumanyi nazo kikola ki we need to start identifying other places tubimanyisa abantu babimanye bwe kiba nga kyetaaga n'okuzimba tuteekeddwa okwagazisa abantu okuinvestinga mu business eno ey'okuzimba venues oba arenas omunaakola ki omunaaperformingibwa okitegeera nti in case kituuseewo waliwo n'ekira kye tutatunuulira Serena yaliwo ku kivulu kya Misaaki naye nga temala kitegeeza singa waliwo a better alternative esobola omuyamba oteekamu abantu 4,000 mu space ya wiiki emu yali asobola okukyusa n'addeeyo n'agenda n'afuna abantu 4,000 kubanga yali ategereddewo nti abantu bangi tiketi ezaakagulibwako bokka sisobola bayingiza naye olw'okuba teri alternative tetyakola tetyaliwo kati tetutunuulira wano wokka mu negative tikisaliddwamu tutunuulire ebyo ebigo by'abantu alternative yandibadde ki obutakola ki obutagoba abantu okitegeera so ebe challenge eriba creatives ebizibu tebigenda kuggwawo bijja kubangawo enkiiko tezigenda kuggwawo zijja kubangawo naye waliwo ekifo ky'ogamba nti kaakati abantu bennyini bentwala ku Serena nina ekifo nga kiri mu Wakisaawo tulina ekifo ekiri mu Wakisaawo kisobola oba experience yemu olw'okuba VIP audience kitegeeza abasinga ku bo basobola okuba nga bavuga era basobola okuvuga ne bajja mu kifo ekyo because the convenience is the same eno gye babeerera bu security esibye mu kibuga asimanya akavuyo biki eri tebijja kubaayo nnyo kubanga omukolo sijje guli security eri tight ejja kuba wano naye ng'afuluma tebamuyinaako ki tebamuyinaako buzibu we need to create alternatives as soon as now oba as soon as yesterday twalobana nnyo okuba tetulina nkugaayo olwaleero Serena riske Kololo riske cricket yegenze kyekiddako ku muyimbi agala okwepima amaanyi ge tujja kwekanga nga nakivubo ya hamu ojja kwekanga nga tajja gibaagalamu mugende mutigukire ku kapeti yagenda ogivaamu ng'efunye ebiswa asobola okirimitinga wuyo ayagala kutegekanga international matches kiyinza omuzibuwalira tomanya zo kalenda ebaawo baba bagirina bitera okukyukamu okitegeera ne kaakati tuve mu kaaba tuve mu kuyomba tuve mu kunyola tukimanyi twakola dde ensobi tutuuka tutyano nga tetulina ki alternative eyarenas endala esobola otegeka tuddeyo twebuuze ki kye tusobola okukikolako kubanga amaziga go tegalina kyegagenda kikolako essaala terina kyegenda kikolako okwekubagiza tekirina kyekigenda kikolako wabula oteekamu ebikolwa no complaining tekirina kyekigenda kikolako wabula oteekamu ebikolwa otuula ne twebuuza ne tugamba aha Abitex ow'ekikoofiira kiki Ajiketi kiki gwe David Lutalo ogamba ki Bebekulu ogamba ki okitegeera Alien Sikini mwe mwakajja mwina ku energy ompya n'amaanyi amapya kiki Bobi Wine ogamba ki Dr. Hillary Kiyaga mwe muli mu parliament alternative size tuyina ze tusobola okuba nti state esobola tuzimbira venues okitegeera nti gundi oli mukwano gwa Sare tusobola tutyo mumatiza muteekewo akasente akamwe mujje mu partnership mumulage nti atirisi muguze ettaka yajja azimbe mugabanenga ki mugabanenga revenue okitegeera abasajja bangi bali muri yo estate wano okitegeera
ng'ekibabeezaamu bizinesi yabo real estate naye ng'omanyi kye babalirako nti bw'ojja n'opangisa ennyumba oba apartment ye afuna ssente ogenda mukakasa otya nti bw'ateeka mu venue ye asobola okufuna as much or even more ze yandifunye muki mu apartment ate nga naawe omulaze nti commitment ogiyina at least mwe muyinawo ettaka kitegeeza muli ba partners mu business bw'amala okukakasa nti muli ba partners amanya temujja gimulekera mujja kuteekangamu amaanyi nammwe mujje kubanga emu mugamba azimbe bw'anaabanyiiza mujja giddukamu ne bw'amanya erimu ssente z'abayimbi nga 6 amanya at least mwe bakiraaya nti abasooka okitegeera n'okukonvinsinga abalala kwe muli what are the alternatives kubanga ebizibu byo bijja sigala bikola ki bijja Matuta tumalirize naawe. Kakati okwongereza bana embinyo okwongereza ku byamukulu Kasebya badde agamba ekintu ky'ogamba ekyo kya alternatives nze mbadde njagala nnyo okuajinga ku bantu abavaayo nga they are more prominent okitegeera nti omuntu alina prominence obeera ne advantages nnyingi nnyo oba omuntu alina ettutumu obeera ne advantages nnyingi nnyo waliwo arguments nyingi nnyo eziri ogenda maaso mu music industry naddala ku ssente gavumenti zeyagala okuwa ku bintu bye baagala gavumenti ebakolere sometime back wabaddewo argument yabadde ku NBS awo Sabula nga waliwo Bajo, there was Ronnie Mark and that other guy is called who? Ono yakolanga ne Ronnie Mark. James proper. Yeah. Kati nga baba bakayana simanya baba wadde wat hotel mbubaji wadde abayimbi basulemu Njibane mukusabiramu ssente z'abayimbi za federation. Yemutunde. Nga bagamba bandi gikutte simanya ne ba bandi renovating ze obani maybe ne bongera mu National Theatre like ne kibera official place for art industry and all that. Kati abezo zona arguments zibeerawo. Nenga maybe abantu bafabo tebanala emitwe gyabwe they've not yet like really thought outside the box. To see what the challenge is and where can we fix. No, like thinking out of the box doesn't mean your mind is weak, but you probably tonafuna idea. Nabagaza abatusinga babana babayambako nkati nga olizo okwesanga nga Elon Musk. I know mugezi we gwaga negoloza kye ekibulamu. Okitegera nenga ate mugezi namuga ndaba kino kye ekibulamu. So what I'm trying to say is nti abantu abo ngo bali awo nga bakayana nedda abagiteeka eno kati already was there a challenge ya concerts ezabadde shifted because of a venue effect nti baba balina okukozesa that chance okitegeera nti ne kwoli omugagga gwe bagenda okusaba ssente okumuwa babeera ne more it carries more weight ngoze ne examples eziri live nti olaba kakati wabaddewo n'omwimbi yabadde ne concert abantu badde basasudde n'osasula Tetia wabaddeyo concert transonga ebifo bye tulina ebisinga okwetanira mulimu Serena Hotel. How about we just construct a place okitegeera just for concerts okitegeera kibeewo nti eyo stadium mugiraba mugenda mu bivulu ab'ebitongole ebirala bano njagala sambireyo ku mupiira bano njagala kola eno event babeera basasula music industry whoever is running that department nga olaba nti namboole mwena abagala okolera ebivulu byammwe balina bye bakola ki mutwala ku offices zaabwe ne mubasasula so that something can be done for the music industry ne bacreating amaka agaabwe oli najja n'agamba nti kaakati ngenda kufuna abapartners ngenda nfuna omugagga mugambe hamu mbadde ndina idea yange project yange yino most projects ebintu ebyo nebeerawo mu nsi omuntu eyabikola si yaba yeewaneeyo idea wabeerawo omuntu yajja n'amuintroducingira that idea n'alaba ng'egasa n'akola ki n'agiteeka mu ssente ebizimbe bye twegomba eby'e Dubai ababizimba si be babiyiiya omuntu yajja n'obwongo bwe architect najja n'abagamba this is a plan I have, this is a building that I have, it costs this amount tusogiteeka waneeno I just need money for it to come into reality okitegeera era ne bamuwa ki ne bamuwa ssente kakati weekiri it's a tourist attraction so n'ebyo ebintu ne wano mu Uganda bikola ki bisoboka there is a lot of space for all those things to happen. Serena Hotel webeganye Serena Hotel ekyagiganisiza tekina very complicated reason yabadde ya NAM tebagenda goba bagenyi balese ssente buwumbi n'obuwumbi lwaki lwa concert okitegeera nti kati Serena Hotel bayetaaga nakubeera nga option okitegeera nga alternative nga if in the main location kiganye wabaddeyo nti oba maybe ogenze ku let us say bagituumye I don't know which name
Mandela Mandela Stadium. Yoweri. Bagitumye Yoweri. Oba bagitumye Salim Saleh. Music Center. Rasho gambe, togamba be balina sente. Ogenda kutta context yakyo bw'okiyingizaamu amanya. Anyway, let's not use the political names, but netufuna erinnya. Kakati netugamba Mandela oyo, it is the main place. Naye mu Mandela twagenzeeyo. Gundi Lydia Jasmine yabaddeyo. Okitegeera maybe the things are not in shape properly. Bijja kwetaaga more time. Ate ng'omuyimbi yali ku bwangu. What is alternative? There is Sheraton, there is Serena. Nga these are alternative locations. Nga they are not the main locations. Kubanga these places that they are using as main locations, they are okay. Bino ebifo bye bakosanga main locations. Bifo by'abantu balala barwanira mu businesses zaabwe. Okitegeera nti oli omugaga Sudil kino kifo kye kyabagenyi babaze mu Uganda okubeera batuwalisi. Okitegeera tagenda goba mugenyi agenda kusasula $1,000 for an event. Ate goyina mutwalo gumu oba etaano. Okitegeera kati eno business abakuwaddemu buwi. Okitegeera so baleme kireetawo nti anti munange Serena wabaddeyo ebivulu byayo ebya Naamu. Kakati anti kati tweyongereyo. And another thing about that the postponed date bajongeddeyo wala nnyo. Tigeri tugenda tuuka nga zifuuse obukungumuka tezibaza bipapula ng'ogiterese ewumbye okitegeera ogyetete bagambe ate kakati nga ndaba serial numbers tezirabika unless balina plan egamba nti at that time we binaba bituuse bagenda babalina engeri gye bagenda okuwamu abantu ebyo new tickets oba balina system we baba recordinga nti database agenda yika buyisi wali eyiwa amanya gaabo n'abali bakoze eki basasudde so ekyo ekintu mukulu kasi ekyo yogeddeko simanyi baffe tugenda okola plan eyo tujanjulira abagagga ffe tweyolera omusimbi it is needed in this country okiraba kubanga kakati ebisawo bye beesigulirako nabyo kati biina banyini byo baabi renovate ze babitaddemu ssente tebaagala bya bidis organizing okitegeera kubanga tugenda muki kaafu kati buli kifo kigazi mu Kampala. Kati buli kifo kigazi kyolaba mama mukulu Kasirye. Anera kafu ati iyo kafu twagitegese engeri omupiira gye guli teamwork omupiira gye gulwaningibwa nga team. Naffe kafu twamutegese nga team tetweraliikirira. Nekira kye mbadde sibagambyeko. Team East Africa. Nekyakembadde sibagambyeko abayimbi baffe banene tubawagidde okumala ebbanga eddene naye nga tetulaba nnyo kale ebiri visible bibongera ku lino eggwanga okitegeera kakati ebiri visible nga bivudde mu busimanya misolo simanya ffe emisolo tetugikwata ffe tuli bantu ba wansi okitegeera nga bw'obadde ogambe basobola okwekola mu project omulimu ne bagamba abayimbi buli concert yo tugenda kutemangako ssente zenkana bwe ziti nti zaaki tekisoboka kiresenga kiteesa they can find another way tekisoboka bireke babeeko anti kakati nabo Uganda tebajagala individuals be balina obikola naye mu industry tekisoboka ate industry terina structure gisobozesa kukola ekyo nti oba tulina federation oba ki tulina kiki okitegeera tekisoboka abayimbi be Uganda balabe nga kyakiza abalokole kyakiza abakatuliki zina osobola ozifuga lwa nsonga waliwo structure ebira ddala waggulu paka wansi ne Uganda ne baba abakulembeze ngo nakimanyi nti ne woba father w'amaanyi ewa emakindi bwe bakuyita wali erubaga sebo bali baba baki babakamaawo kitegeera abenzikiriza ey'obuyisiraamu bakimanyi nti Maseeka ayinza okubeera radical n'akola byakoze naye ye abali supreme waggulu eri abasobola omuyita ne bamugamba kiti owaayo kino na kino era basobola n'omugamba nti owaayo omuzikiti gw'oguzimbye nedda si bwe gityo egizimbibwa abakatuliki eri asobola omugamba nti ekyaki bw'ogizimbye si bwe kikola ki naye kati enzikiriza ey'abalokole omuntu akeera ne yeezimba nga ye ffe tulabyeko bapasita eyo ewaffe ng'atandikidde na mu kibaati ye nga ye n'ayita abantu be 2 3 4 n'atandika okuzimba okugattako tewali kimugattako nti oba ki oba Vatican emugaseeko oba eri waggulu bakoze eki kati be bayimbi be Uganda nti status mwe tukyali aveeri nga bibye yekka n'embeera ye okuviira ddala ku kisooka paka ku kisembayo yakikola ki kati bw'atuuka ng'akuze
nga tewali structure esobola kumuleeta kubaako we mutuuze abeeko kyakola mu ngeri eyo kiba kizibu omugamba nti gwe keera bukeezi okole ki ate ekirala beegezesezzaako nti bwe bakeera ku makya ne beegatta mu za associations ababa bakulembedde baba n'ebigendererwa ebyaba ebiri pasono kati bagenda omaliriza ssente bwe zijja ono bw'aba yagenderera ssente bw'azibaka ngadduka nejjukira yabayitanga abagamba tugenda kukola sako tugenda kukola ki kati okitegeera kati beeriddemu enkweki nyingi kati tosobola keera ku makya omugambe nti olina ziwa gundi wabula singa abadde bate formal structure ng'econtributinga ne mu kubaleeta si kubalinda kubajjako kiba kikola kati kyo kino omuntu alina kubeera business personal ngali business oriented nakera ku matya nayiya structure ye nayita mu bantu basobola bamanyi abasobola kikola kyo kimukolera nete kisobola kukolerwa abamu ebisale bisinga ebintu ebyakabite bikolebwa group aba muntu omu yekka bwati so munange kyekyo kyembadde njagala okwongerako ku lwaleero nga tumaliriza ntwala mukusobagamba nti tubeera no ku satellite hotel Kisaasi Kyanja Road balina hotel rooms ennungi balina hotel nga nnungi ddala oyina emmotoka yo ejjangu opakinga wana tebajoze balina satellite health club ogenda mu gym mu sauna mu steam bath mu massage wano wonna ku satellite hotel kigwa ate kasente akatono gwamanya oba osasula lunaku oba osasula wiiki oba osasula mwezi byonna biina ate otesa nabo n'akasente kakkira ddala enamba zaabwe ziri awo ntumirako generations kyali wange nnyo nkubuuzaako generations respect bamuyisaamu awo eggaali naye munaye mukama yamuyamba wa mirembe ati munnange kakati omuntu waffe tetumulwanirako tumulwanirako like bali bamuyisaamu eggaali omukyala wa mirembe ayogera bituufu naye nange nemuweereza obubaka bwange wabale kuba mukyala wa mirembe nnyo njeegomba generations omakubuuza wonna generations woli Kalisa nawe nkubuuzaako mikwano gyange mingi nnyo awo kaseera nti nali mutumiddeko Rodmark nawe nkubuuzaako mwenna mikwano gyaffe abali mu UAE mwenna tubabuuzaako abali mu Uganda abali mu America abali e Canada mwenna tubabuuzizaako Annambiru Point Media mwenna tubabuuzaako Tumirako. Fangoni unit platform. Tumira. Point Media. That guy is such a good person. He always reaches out to me. Nambulire bigenda maso. Such a good person. He always reaches out to me. No, like he always reaches out to me. Ate ne chirala. Ola katuke batero kola ku TikTok. A few moments later. No. But Point Media, Omai Mukuru Kaseo, Mommy Njagala more credit. I love the way he's so consistent with the updates of things that are going on in Uganda. Oh man, tetuchala ba mawulire, tetuchala ba TV, tetuchala obera ku Point Media. Yebane updates. Ngabali wali ekavule. Ngamikuwa wali ekavule. That's what I point me. Ochitegeera omwana oli very consistent. Please keep it up. I know. Sawa musanvu nakwongera reply je yafunye eno mu 10 awo ng'okyali mu bibyo. Point Media, I really respect how you do your thing. Desha anakwasaamu Point Media ng'alabika ensonga yagituuse wala. Nenga bambi nkyatumira esimu tumira fuupu. Tumira Point Media intumira mwami Kasirye Adam. Ntumira Brian, yes, mutumira na mukowe ensongo ino. Ntumira Ronnie Mark, ntumira Brian, our producer and manager. Ntumira Essie, ntumira my baby boy, omwana wange gwe nazaala. Netumira ne tata bulamu. Yeah, mutumira. Abana bajja kumpisamu eggaali. Agana ge Kampala banna. Ntumira ki? Mama bulamu. Bulamu ate yani naye muyimbi mupya. Akuwa obulamu. Apa obulamu? Katonda yeyapa obulamu. Bw'oba Katonda bulekeko buli obwo yabusanga one buli obulamu obukuleetera okusiima Katonda nti webale kumpa bulamu. Obulamu obundeetera okusiima Katonda nti yebale kumpa bulamu abantu bampa ssente. Okay. Kati awo ntumirako abantu bonna abampa ssente kakuba lisiti yaabwe ntumirako aba MM Media abo bampa ssente
Tumirako aba Has Nutrition Health Center Dr. Habibu oyampa sente. Dr. Habibu ngamba nonya. Akunonye ngenda mukuwa. Ntunulako Faizo owa Faizo Electronics na yampa sente. Ani omulamba sente. Ntumirako abangulako engoye mwenna. Abagula brand yange eno mumpa sente. Ani omulala mpa sente. Si bwe bulamu sente ze zipo bulamu. Bulamu bwennyini. Atukula sente. Kati abo bulamu si bamaze. Ani omulala mpa sente. Olizo tumira nazirya. Gozirya naye. Ntumirako Kasirye oyalya ku sente zange. Ntumirako abawayini banka. Sente zaye bazirya nga bayita mu kofi emakindi awo. Omulala azirya. Ani omulala. Ntumirako data. Data olya sente zange empitirivu. Netumirako n'aba boda. Mulya sente zange empitirivu. Sibamaze olowooza. Nenga Brian yabadde ku camera. Brian, thank you so much. Webale kubeerawo nga gwafumye ekifaananyi ekirungi bwe kiti ate nga oyo mukulu bamuyita DJ Brand Skin. Bane kamukubira akalanga ak'ensusu. Bane mwe mwenna abalina emikolo abayimbi abali eyo nga ba DJ bakubonyaabonya balya ssente zo bakunyaga bakuluma bakulekera sound embi. Oli muzadde oleo nonya DJ atagenda ku disappointing anaja on time atakuba emiziki nga teyeeganya. Bamwita DJ Brown Skin at Brown Skin Events. Teweerabira mu supporting enamba yagera baji basharingira. Wa Browning erinnya lye muti wa kisa nenga mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Tugaddewo. Tugenze.